Alright, ETV Uganda, World XP representing. Thank you so much for watching. Yona je musinzira okutulaba. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Batulaba nga musinzira mu United Arab Emirates, Dubai, Abu Dhabi, Alain, Sharjah. Thank you so much. Batulaba nga musinzira Qatar, Oman, Jordan, Bahrain, abe South Africa mu bibuga byonnaawo. Abasinzire Uganda wano. Mwebale nnyo kutulaba. Abatulaba nga muri United States. Thank you so much for watching. Abe Canada, Australia, abo mu Europe, Scandinavian countries izo now, abe UK, abe China, yonna gyosinzira okutulaba. Thank you so much for watching. Olunaku lwa leero atusinzidde Kanyanya. Era ngene Kanyanya tuli ku Fabric Records era nga tulina omukulu Masekulo omuzimu gwa Nancha abasinga mu mumanyi. Tugenda kubanga tuwayawaya muko naye mpola mpola. Tubuulire kyekiriwo kati entunga etambula etya yagivaamu akyagirimu industry agiraba atya ebiriwo abiraba atya abayimbi bayimba ennaku zino bye balina okuyimba oba music yayonoonekamu. Omukulu nsanyusa okukulaba agamba atya Masekulo sina tabu ndi bulungi nnyo ndi mulamuka bondabo soko obaweemu bakakasenti yeggwe abataka b'ebibuga bange mwangu we abebukunja mujje wano nze nabayise bino bisana ne faaza genda mu kigo ewa Masekulo muzimu gujja mu kiro oli muzimu Nancha umulondeke engeri gye wafa mukwano gwayonooneka ndabira kafaananyiko kakanondeka sabisa kisalinda gy'oli gye nzija wakyali wawakana tewali bigenda bitya bulungi tebina buzibu watukuba hiti 27 Uganda n'ekyankalana obulamu bugenda butya obulamu si bubi n'akatono atamanyi Masekulo yeetaaga okumanya amanya gamatuufu gwane ndi muzukulu wa Katongole nze Kakoza Lawrence ndi musajja w'Ekyaggwe nakyaggwe nnyo Masekulo obulamu bwe butandikira waba kuzaala ddi nze nazaalibwa mu 87 bajja kwebalira emyaka bajja gibala waaye kyalo nzaalibwa Nkokonjeru ewaffe eri Nkokonjeru kiri mu Bukunjeru Nkokonjeru sub county naye ekyalo abantu baagala okumanya kuliko abalaba nga beeyo nzaalibwa Nkokonjeru kati kyalo bakitaziba Nkokonjeru that is Mukono district ndi musajja Munnakyaggwe ate nkyenyumirizaamu kuba nkyagala nafubutukeyo nenzija wano naye nali nayimba dda so Masekulo otandika so primary wasomako nasomako primary otandikirawo primary yange eri ku Namiryango boys awo bwenava ku primary nengenda nenjoyininga bishops Mukono nensene nezibuliraawo zabula zitya gwe wazirya obazi nze nno ndi musajja fighter ndi musajja fighter kubanga nze tata wange yafaani n'emyaka nga 6 nakola ndi musajja mulekwa newerera oline mama nali ne mama akyaliwo mama wange gyali omukadde Nalongo Sala soko mubuuzeeko Nalongo Sala Nalongo Sala anabisanga wabi ajebbira bamubuuzeeko mama era mama wange Nalongo Sala baniwe bale kunzaala mwenna bamaama mu nsi gye muli ng'oli maama buli mukyala ng'oli maama gy'oli bana ekyokola kya bbeeyi kya ttendo osaanira kuwa bamama mwe musinga Masekulo ozo osomye fiizi aganye kyekyaddako aganira mu senior 3 nze fiizi ekyomukisa omulungi kye twalina ffe ebirembe gyaffe egyo wadde fiizi yali aganye naye era nabeera natoba okuba nategeera nti taata afudde taata bwe yafa nasigala ntambuza obulamu nga nekolerera ng'okola otyo affe twalidanga emirimu egyaffe mu kiseera ekyo twatundanga enku ng'oyo kyamanda efe tuli basavaiva ebitali wagguna omulembe ng'amanda ogooca n'ofuna fiizi ate mu 97 awo mu Uganda ne mujja mulabikamu ekyobugagga ky'omusenyu baali babeera mu byalo ne tubeera nga tuli katale katusima omusenyu ne tutunda bamatafaali bwe tutyo ne tubaawo nabaawo mpaka gye naveeyo kati omukukyusa obulamu
nagenda mu bizinga nitandika okuvuba. Ovudde enkoko njeru okusoma kugootanye emukono awo waddawa era butereevu mu nnyanja ewa kuvuba saidi zeeyo waliwo Kyaggwe yonna ya nnyanja. Wagenda ku kizinga Kyaggwe na Lwaje, Dolweribu onaona ebizinga byawo. Ndi musajja muvubi kati nga bwolaba nti munnamasaka tekubanga amanyi okulima manye ettooka ebalirima owembala oteekeddwa okuba manyi balunda ente. Kyaggwe oteekeddwa okuba nga omanyi bwe bavuba. Oteekeddwa okuba nga omanyi bwe bavuba bwe bajja ekyennyanja mu nnyanja kubanga Kyaggwe yonna yeetooloddwa mazzi. Ku kizinga ogendayo mwaka ki? Kati awo 1999 nali ku mazzi 2000 awo nali ku mazzi naye nga era mu kimu omwo ng'ate envayo nembeerako mu kuyimbayimba olwokutandikiriza okuyimbayimba tuyimbayimba ng'olwo oyimbira wa ku gundi ku nnyanja munnange edda ffe twakolanga bugulupu bwaffe twakolanga bugulupu bwaffe bwe twabeeranga ne tuyimba kwekuŋŋaanya kwesanyusaamu obanga muyimbira omanye edda music tegwalinga mulimu nnyo nga mukikola ku kinyumo ani asinga okubalaga talenti ensumbuwa nga twalina amanyi kubanga nze kankubulye nafuuka serebu mu ggwanga nga simanyi nakuba nti ndi serebu nga sibimanyi nafuuka serebu mu byoluyimba lukutteyo naye nga nnoonya ekikomando mu ggeto nze mwennyini. Omuzimu gwa Nankya lwe luyimba olwakujjayo before omuzimu gwa Nankya waliwo ennyimba ezasooka oba lwe lwasooka? Nali nalikodingako dde ennyimba. Walikodingirawo? Nalikodingako edde ennyimba bannange sisobola nakujjukira bu studio kubanga buli simanyi ne babulimu gye baalaga oba baafa baggwawo simanyi naye nga nali nasobola okufunako omukisa ogwo natoba nafunanga obusente nentwala nendikodinga nembufuna nembutwala nendikodinga naye nga muli kimpika tinina okuyimba naye nga gyenkolera music si watuufu nga music si mutuufu nga omanya ebyo ebiseera bya computer bwa Windows sira bya Windows ebyo efero kakati nga gye tukolera ennyimba ebiseera ebyo ng'omuntu oyimba oluyimba lwa ddakiika 2 ebitegeera so konna kuba kufuna experience. So omuzimu gwa Nankya olukolera wa odiani yamukola? Omuzimu gwa Nankya that is Dream Studios. Tony Hose. Zijja wa biseera ebyo Dream Studio yali eseera. Kakati nno nga bwe ganze ni musajja mupambanyi. Olaba nayo kyamataffaali nentwala mu Dream Studio. Zonna nga bwe nazifuna nentwala mu bakusaba sente mmeka? By then nasasula studio emitwalo 4 ne producer ne mu emitwalo 2 ngosasula studio nasasula ne producer okitegedde kati nga golonda mu producer goyagala kusaba ku sente zo ntinze nina sente bwezi bakwa ku Dream Studio bisere biwalo ba producer ki waliwo Tony Hose balinga bo bona bamanyi bakiwuwa balinga nga bakolera mu Pademani Washington yoti yali afuddewo yalimu alimu abo nga kabaka waabwe jjajja yawe Eddie yalinga akikwasaganya kati gwe nolonda Tony Hose kubanga Tony Hose ebiseera ebyo alina ennyimba ezaali zikutteyo bada alimba lwali lukuteerwa Bobi Wine ebiseera ebyo nga lwa mulembe nnyo in that time baali balikodinga Mr. Kisemakula sigwonsiimira we nayingirira naye ng'olowooza omusajja ava mu kyalo eri okujja okukolera mu Dream Studio kubanga in that time walinnya kuva Kyaggwe ngamba Kyaggwe Kampala ng'oyitamu buyisi ngamba Kyaggwe nenzija ku Dream Studio nenkolerawo byenkozeewo nodda mu kyalo mu kibuga tewalinaamu wa Luganda akutwaliza wamu nga bwe gambye nze musajja fighter nze sijja kugamba nti nina amatabi kwenzize neekwata azze weerandiza wekka. Yes, ndi musajja eyeerandiza nze kuba ku ground era buli kimu kye nnina tekirimu nti gundi yannyamba nze siinako nti gundi yannyamba paka n'olwaleero. Kati okoze audio nkoze audio efulumye nzimu gwa Nankya video ebiseera ebyo zaali sizamaanyi naye nga ennyimba ezaali ziriwo mu kiseera ekyo
enyimba ezaali ziriwo zaali ono music ono abuulirira ono yali atandise okugenda nga aggwamu amaanyi ng'ennyimba za lava ezo zitandise nga zitandise okuba ez'amaanyi kubanga nzijukira nakola audio nanyuma nnyo ne lunyuma bulungi ne ndutwala ku mpewo. Wasooka ku radio ki? Nasooka ku radio CBS kubanga radio ezaaliwo ng'ez'amayuza zaaliwo mmeka walingawo radio Simba ne wabaawo Simba yali kyejjeetandike by then Simba kyejjeetandike nga CBS weeri sajja kudde nga waliwo Sanyu Radio Star eya Uganda bagiyitanga wayeyo Star FM yalingawo olwo yalingako oluzungu Capital ezedi naye nga CBS yaliwo y'amaanyi ku yali yaloko nga y'amaanyi ko nga weeri kati kwe nasookera kati nga kusimba eyo waliyo abasajja bavuga bakwata mu luyimba terusigalira naye nayagala nnyo CBS kuba nagamba bino ebintu byenyimba bino gyebiri mu kinnansi gye nnyinza okwanguyirwa natwalayo oluyimba banaye ne mmala wiiki nama nga siruwulira naggwamu amaanyi nenzigwamu amaanyi ate nga omusajja gwe nali mpadde oluyimba yaliwo amaanyi ng'era nsubira nti ajja kukinyanguyiza naliwo omusajja gwayita Katolo Bwama nali mwagala nga kimanyi nti kanajja kutegeera mangu engeri yali muzanyi wa firimu ng'ate bakola pulogulaamu y'okumakya nga balina pulogulaamu kimanyi kaliisoliiso nga basajja bawulirwa nnyo naye bwe namu yagamba kiwedde nenzira waka nentuula nenzira mu bulooka zange notandika ottega CBS nga sigivaako ngenda okulaba nga ennaku 7 ziweddeko nga siwulidde luyimba ebiseera ebyo nga yuniti y'essimu ya nusu 5 n'olusanvu Airtel ya 5 MTN ya lusanvu nga simu za ya kukubo nga ya bbeeyi kasitogamba nti alo inaddamu sikuulya ne bikutukako eyo ogenze kasoka nti halo oyinaga halo ne bikutuka ebyo ebirasasola ndala nga nsooka nfunayo olukumi lwange nga ngenda ku kikolo box nga nkubira omusajja ono yali yampa essimu naye nga n'omusajja omukubira mutya benkubira omusajja oyo essimu Katolo Bwama oyo MP nga ngamba wayimbye biki bino ne banaye teyasooka kubiwulirizaawo simanyi bwe yabiwulirizamuwa CD ne cash bana omuntu akumalamu amaanyi mu nsi mubi nnyo omusajja yangamba gwe towuliriza banno bye bayimba banno bayimba tunulira nnyo ebintu ebiyimbibwa kati naawe kati nga gwe pulizenta kati olwo oluyimba lwo olukuba otya ku mpewo muzimu gwa nanca byebiki nawulira nga omusajja malidde mu ddala amaanyi nempulira ddala nga byenkola tebiriyo nangamba ddeyo mu studio okyusalubira ebintu bino byewayimbye ono gasi ono okola oluyimba nga lwa mukwano naye ng'ate nze mu butonde bwange akyeta okuwaana kyannema nze okuwaana kwambulamu mu butonde bwange nsimanyi kuwaana ekituufu nkiyita kituufu nekibi nkiyita kibi naye omusajja okujerega oluyimba lwange bwatyo nti lubi naye ng'ate oluyimba ku studio gye nalukolera buli omu yali alwagala ngamba lulungi nga ku studio bolabanga abayaaye kwebisera walinga abayaaye bangi ku dream studio nga waliwo ditachi ya fire base yonna nga weeryawo ejajja butya bonna nga babeeraawo n'abayaaye babalungi kabuli babalwagala sajja yamalamu amaanyi nga nti oluyimba lubi oluyimba lwakoleddwa Tony Hose Eddie yawe yalumikisinga kiwa yakuba base ogamba otya nti oluyimba nti lubi nantawulira nga sibitegera naye neŋŋamba kale kati kangende ku radio endala nenkwata esenti nentundira bulooka zange wakiwaamu obudde nakiwamu kagaapu katono nenjokya bulooka zange nenkwata akasente kange nengenda kusimba nenduteka kusimba simba olaba ani olwo waliwo omusajja yayogeranga nnyo obulango ndawusi nemoluyimba nange kiwedde oyagala lukuwe mu programu ki kati waliwo programu kusimba okwo yalingako bano bamooti
mukulikeeyo yalinga akawungezi nga programu eyo enyumira abantu nange eyo programu gyenjagala banange tuva wala naye omuyimbi yantegedde ani gwalina okutuukirako kumpewo kuba oluyimba naye byonna bijja omala kufuna experience era wadde tebakuba nnyimba zange abaami abo natuuka ekiseera nendabanga kyebaali balina okukola kyekyo ndawusi y'omuwadde oluyimba nalumuwa oyo yaŋŋamba bugambe ngenda kukuwa omuntu agenda okukwatako oyiga okuyimba oyiga okuyimba tomanyi ETV Uganda, that's where we are. Tuline Masekulo yaŋŋamba simanyi kuyimba naye ng'oluyimba lwagamba simanyi kuyimba toliwoza kuba badanga jeruliko yalukuba nkyasinga okunyiza nalukoledde mu Dream Studio ebisere byo ngategenda mu munaku ng'ekola hit bulimba oluva hit nga bwana basimanyi kuyimba nenzire waka sirika neŋŋamba bagambe simanyi kuyimba naye nze nga binyumira kyekirungi nze byenayimba byali binyumira naye nga nange nkyabira ddala nti omuntu wa bulijjo nga si yayimba oluyimba luno muzimu gwa Nankya tasobola kutegeera byennyimba olina kumunyonnyola nnyo nenkwata CD yange ewaka kubanga ewaka ekirungi twalinawo ebbaala muzeyi nga alina ebbaala nga bakuba nnyimba bazikubakuba vidiyo kakati nga ate yange audio tebamulaba wali okoze vidiyo nga sinnaba nga audio naye nga audio tebasobola mukuba ku bbaala bagala vidiyo kakati konza wabe kutubuguli simanyi kuyimba nayimba bubi kati kandike ku luyimba luno ebifaananyi ndabe era abananga nayimba bubi naye nga sente tewali nga ne vidiyo ebiseera ebyo zakajja nzitya konze nkoze ntya nina okuddamu kirungi wenkuba ettaka weriri aya nenzamu nenkola fatiki buto nenkuba bloka zange etwala 2 enzokya kakati ebiseera ebyo nayina mukwano gwange nga yali agenda kukola vidiyo okolina eyo mukono nampita ndako nebeko bwakola mukwano gwange kati today MP mukono South Muyanja Senyonga ate naye boss wange kati nembeerawo kakati mukubeerawo kwange ne bwe nazannyamu obutonotono bwanfuula kinene nnyo eri music industry kubanga eyo gyenfunira omusajja waliwo omwana yabeeranga ku kamera kampuni yali emukolera ku olwo bali bagiyita Image Vision ye kampuni yaliwo ey'amaanyi mu ggwanga ebiseera ebyo ekola vidiyo Image Vision biba bifu Image Vision walingamu omuvubuka yali nga abeera ku kamera nga tumuyita father yenyali nga tumuyita father bwagenda father yafuuka nnyo mukwano gwange nangamba naye oyimba bulungi kaki tokola vidiyo kakati nga nze omuntu bangamba nti nyimba bulungi kale ngeragera ne bali bensuubira kuba nti bamanyi music abangamba nti nyimba bubi nali ndowooza nti bali bamanyi nnyo music bangamba nyimba bubi ate kakaba nga nfuna okwebuuza kiki ekituufu ekiri wakati awo ndiki olunaku lwali lumu father nga tusisinkana naye waludde nga tusisinkana naye nga ŋŋamba ngenda kukola kampani ekola vidiyo eyange naye mbadde njagala ofunayo akayimba kamu nyimba zo kemba ntandikirako funayo sente etugenda otandikisa njagala tufune sente zipangisako kamera tufune sente ezipangisako amataala ofune ne sente eziyambaza omuwala n'abalala tujja bambaza naye funayo ku sente gwe kasozifuna ng'oŋŋamba konze father sente ngammeka nengamba gwe yiyayoko ku sente mitwalo nebegabanga 5 5 endala tujja biraba
Edoni yampa ekifaananyi ky'ataano alibanga gasoboka nengenda nenjokya block kya bloka safunyawo baguze enkuba ng'etonnya tebasobola kuzijjayo waserera nafuna emitwalo 3 nalaba omuntu azimba nga yayimiriza enkuba ekyatonya naye nga yeetaga amataffaali nze ne musaba ssente mitwalo 3 nga tujja kwebala nkwata ssente nga father sente nazifunye father nangamba jangu neninya father ali abeera kajjansi neninya nengena nenzi nemuwe ssente zonna nazikwata nenzimuwani wa father zizo zezo zendese gwamanyi nangamba mazi tente wazirese naye oza tunamalako konze tewali buzibu gwe yiiya kyonna kinaba kizze ngamba kati genda otegeke abawala ngagamba gwe ngamba genda otegeke abawala olwo yali ambalidde abawala bana ngenda ngenteekateeka abawala obajja wa Kampala kyakwe mukono ebiseera byo nali mbeera nnyo kati mbeera nnyo mukono kubanga nali ntanze okugattaganya connection zange ntanze okugatta ennyo n'ebya music nzija nfuna abawala ngamuteekawo nga mulinda ngajja nika kamera bwe kati n'ogamba nfudde buloka zange okujja obuzibu akadagambe kakitaze mulabye naye akantu kaleese kanavaamu ekifaananyi naye ng'omuntu nali sinaba kumanya nnyo byazi kamera ezo nga sibimanyi nnyo naye nga ndaba kamera ezikola ebulamu nga ndaba kali kaleese katono father bwe yatuuka nga atumya abawala nga mbayita nga bajja olwo kampuni bagiyita bati eyo bagiyita Dembe Vision Dembe Image yali akoze yakola munange nga father agamba ati mase bano bolesa sibawala kati goyinza otya okuddira basimanyi yabaita bannamwandu tubateeke mu vidiyo kuza ati bannamwandu sibakazi nangamba mase bali bakulu tebandibadde bakulu nnyo naye ndowooza abalabanga si batuufu siba video vixi ndowooza nga tebagwa mu characters zayagala nangamba ati olimba tulina dukola leero naye abawala bonna bewalese bafu tunoonya abalala naleeta abawala abalala bana nabo n'abagoba nemugaka nendabira ddanga omusajja yali ku magezi gakulya 3 gandi nalabira ddala nga pulani gyaliko yakulya 3 agatwala nogambaosaza oluyimba olwo lwangi nesente ezo zange kati kolaki ekiriwo nagamba sebo bwemba newaddeyo nenewaggula mu kampuni gyembadde nkolera nga newaddeyo nkole kampuni eyange sitekeddwa ate kukola kintu kiri nze kyesamanya nti father yalina mu mutima gwe ekigendererwa nga kyayagala okukola ayagala kukola kirungi kyabasookerako kati nze olwokuba ekyalo kyali kintawaanya wali oyagala vidiyo kati njagala vidiyo ate nga ndimu nokugamba nti kyonna bayinza okwakunziba sente ziyinza okugenda nga nze bongo bwange ekyalo kintawaanya so father nagamba omanyi mase kakati soka tufune ekifo nze gwolaba sirabanga buzibu bwe natanga kukola vidiyo ya muzimu gwa Nanja kubanga father bwe yaleeta ebyekifo kyenasooka mumugambe ekyo kyangu nnyo father tugende mu kisaawe tukole vidiyo zikali kifo nagamba neetaaga ebbaala neetaaga obuliri nga bulungi n'obwokulyalya kugamba ekifo ekirimu obuliri woteeri neetaaga nga nnungi koza neyefaaza kakati obuliri oba otaka kumala kulaba kiwoteeri nti nnungi
Ono wajudde roji za kasambu sidi wano buli bulungi. Nanga bandi asebo. Tuyina kukola kirungi. Kino kye kisooka ku ggwe ate kye kisooka ku nze. Tuyina kukola kirungi. Gwendaga ennyumba. Mwane nganze bwasi. Inanze ennyumba muno. Muli kajansi. Tuli mukono. Tuli mukono. Afadhanga. Kati wali we hoteli mwe nalinga nsule nganzize mukono. Mukama wange muyansuzanga. Ngagamanga nafuukanga waawo. Bakumanyi. Bamanyi. Omwala ali yakola mu perception nga manyi. Bagita best meals. Mukono. Nange ngenda ku hoteli. Ngamba muwala ngenda kukolera wano video. Like that. Video bye bichebe. Di video bifaananyi. Timuluyimba nti ye. Ogera bikolota. Kyali gera bikolera wano nga nawe woli. Kyanyamba nnyo nti n'oli omuwala wo mu reception. Yali bino tabimanyi. Nga tabimanyi. Nga yandyetaazo bimanya. Ye chance je nafuulira. Wabiwulira. Era nnyimba zitamanyi bazikola batya. Era ngamba bujjambira buze ebintu sibimanyi. Ndemugamba nti netaaga luumu yange ndiro sula ngamba weeri kye kyewetaaga ndemugamba nja kwetaaga amatala gano gaveeko ngenda kutaaga agaffe naye tewali buzibu munnange Katonda muzibu. Katonda bw'alaba ekintu ng'olemeddeko alwadde ki nakkasukira omukono okuva awo saddayo kusanga buzibu ku kintu kya kyonna. Abawala abafuna kakati abawala banabeta kati bwe nabwe kiwala kino nempita father nga father obula tunoonya bawala atono tutandikire ono yennyini ayagala nnyo naye nga mubutuufu omwana ayita saana mu kamera kagamba ebiseera biwondoza bino ebizigo ebikola ku bakazi ennaku zo byali tebinnajja nga mwana muwala alina black spots yalina black spots mu maaso muddugavu si muddugavu mweru si mwerwe bw'atyo father bwe namuti olaba yavuma bali abatabirina kati ate bwe yalaba ono yankwata bukwasi ku mukono nanziza emabega ngamba tugende nanga muganda wange kakati katukwate emitwalo 10 twali batunda bamalaaya tugende gye batunda bamalaaya kuba bo gye bali abanyirira abasobola okukola kino tuwe malaaya sente ajja kukkiriza tumuwe 10 ebitwalo 10 tugiwa omuntu kyonna omu kyera tunakola tutyo twetaaga kati abawala twetaaga abawala bana bali bwe wayogerako waganzayo abawala bana tulina obbalaga kaka twetaaga main character twetaaga main character omuzimu yennyini koze kyogamba wetaaga bawala beeru bawanvu mbuuliramu kye weetaaga nanga twetaaga omuwala nga mweru nga si mukulu abawala nga si bakulu kale bali abemabega bewaganzawo katwalage mu figa zaabwe naye ono muzimu alina okuba nga muto munange obwongo bugguka ku ssaawa eyo ewake wasenga wange emukono abaana be bonna beeru nga nziruka nga ngenda wasenga nga ngamba immaturate ne banno mujje tugenda tukole video yange ndambi namusanga kibana ku ssomero nga baka video ogenda kukola video nti esente wazijjawo ebintu nga byabbeeyi nembaga nze bampoze munange bakkiriza bali bakyasoma high school immaturate yali asoma mukazi wati yali asoma nga ali mu senior 3 nga asoma n'abalala baali kale nga baliwo nga tebasoma naye nga bwe bali abo banabola mu luyimba omwo baaliwo munange nga bajja nga banambateeka ku booda nga mbavuga nga baleta ku hoteli faaza bwe yatunuza mu immaturate camera yagaba kiwedde onaakola kiwedde kakiwedde nawe kati bano basasudde sente mmeka konze bawakatobawana nnyo bayinza okwediima tobawana kigenze wala
nga mukiwidde bano bajja kukola olwo bali obagobye bali nabagobye dda bonna baddeyo akati neŋŋamba faaza bwe tuba twagala emirembe n'okufuna emirembe wano ekiwala kikola wano tetulina kukigoba tukiteekemu noonya engeri gyokifunuzaamu kamera oba tukole emirimu gwo n'omanya kubanga bw'otamutunuzaamu kamera wano tetugenda kukolerawo. First of all flat yaliko oludda olumu nga Bachina bagipangisa batendalingawo kumpi mwezi mulamba kati oludda luno tuliko nga luliko abantu abasulako bavunaanyizibwa naye tuli awo wakati lumu eri awo wakati we tuzannyira naye nga omuwala yeewaddeyo ekiba kibe bakamabe tebamanyi ate nga tuli ku flat yaggulu esembayo flat ya wakati wansi nga waliwo kuliko baala club ate wansi ddala ku ground nga waliwo amaduuka kate wansi ddala nga waliwo warehouse naye flat nga tugiwambye waggulu tukola video father nga agamba gana amataala gammwe gano amataala g'oku woteri mabimbu gayaka bubi tugajjeko tutekeko gano agaffe yali alese ebitaala ebitaala ebyo tukoza video ebinene ebyaka ennyo ebyayokyanga kakati ngagamba nti masi oddugala nnyo oli wa blaka nnyo ne bana bawala balala ekifo kino kyona kifaanana buli kirina kikuba mu mataala gano kikyamukemu munnange ng'omuwala muyita ng'omuwala ŋŋamba mwagala nzijjako kizimbe kyonna oba fulo eno nti jjako fulo eno ng'omuwala akkiriza ng'akka wansi ng'ajjako fulo ya waggulu wansi mu basement tewaliwo bakama abe manejani kakati wakibira kino ekifo kirimu ebifo mukono ebizimbe birimu bibiri best mills zirimu bbiri kakati nanyini ekifo ekyo ebiseera ebyo yaliwo ebiseera ebyo yali nanyini kyo omusajja mukulu tabeerawo ate ono akagamba nga abali mu buyinza bwa woteri bafamire kati ate nga abamu tebaliiwo ate tuli mu ssaawa kumpi 6 olwo gwa kiro 6 gwa kiro already nga ono omuwala yaliwo kubanga yasula gulu mu loogi yalaba bya loogi ate nga yakumaninga n'abasirikale waliwo abasirikale babiri abaali bakola awo ng'agamba abasirikale nina byenkola eno waggulu tewaba bajja eno waggulu abajja basula eno bajja n'obutooki bagamba amasanyalaze waggulu gafudde kagamba nafuna okumukisa kakati tabu weva abo nona bya twabikola ne biyitamu twafunamu ekizibu twagajjako mutala ne gaaka nga omuwala gwe twali tugenda okwesanga main character muzimu gwa Nancha ayina shaurini yasala shaurini ate ayina akabiina kamu ku mutwe because yali student father nga ngamba ekizibu kizze koza ekizibu ki buli kimu kyatendedde dda wano nangamba omuwala ayita akaviri wano omuzimu kyokubeera ne shaurini omuzimu gulina okufuna enviiri omuzimu gulina okubeerako enviiri munange nga makati twazi omanyi omuwala oyo engeri gyali muzimu tumuyinyire pawuda nga ngamba nedda ssebo ono omuwala okusookera ddala ava mu kigo olimba lugamba ava mu kigo mu kigo gye batasiba buno buviiri bu twist wabula ava mu kigo yabeera tulina okufuna akaviiri nga kasobola okugattawo wonna kagatta omuntu ava mu kigo namu ne waba afudde omuzimu akakolawo konze kati nze ebyo sibimanyi nyanga bagenda ogula akaviiri esawa mukago gwe sawa mukaga kino kyatawunye mukono mutawunza wano tawuni nchamufu sawuza amaduka amanene gasigala gakyakola gabira gakola kati waliwo edduuka nga bayita tofaayo nalyo lyabuviiri nga lisigala likola nenzikirira ku dduuka nensanga ebiviiri bino ebiwanvu ennyo nembireeta nomuzimu bwe nabituusiza father ngagamba kati ezo embiri zoleese za musambwa gweoyimba muzimu zino zoleese zizanyibwa kalakita nga ya musambwa omusambwa n'omuzimu byawukana
bana era bakola video mulembe guno gwe nganzirayo addayo kudduuka nganga bagamba njagala buviiri bwa muzimu kakati waliwo akaviri yako yakangamba erinnya lyako bannange nkaddiyo baba kayita batya poniteiro bobu kaviri balina erinnya lye bakayitaawo naye yakangereza nagamba genda okola akaviri bwe kati ogamba abedduuka otuukayo bagamba kakati ntuuka gamba zino empiri zemumpadde nene nnyo njagala akaviri nga kayita wano wakati w'omutwe wano wekati nga tekagwa eno nga tekaliko kigweyo enero gye bakayitamu awo ako bwaweddewo babugula nnyo bwaweddewo nze nanzira nga faza akaviri kaweddewo nangamba tujja kukola enkya vidiyo nga tumaze okukafuna wakiri tumale omwezi tumale omwezi nga tetukoze vidiyo eno nga tufunye bye twetaaga ningafaza okimanyi nti mbeera bukunja kimanyi nti mbeera bukunja eri nepakirawo practice okujja wano okimanyi nti bano benfunye okuzannya olwaleero ekya tebajja kubeerawo nangamba sebo era nga bwe babaddewo era bajja kusobola okubaawo naye paka tumale ofuna soka tutambuleko mu paaka nga tugenda mu paaka amaduuka bagaggadde dda akuba ebiseera omwalingamu akatalitali kakati tuba tuva okunoonya akaviri mu paaka katubuze tutambula waliwo takisi yali etika abantu bengera kayunga nga akaviri ke twagala omukazi akalina ku mutwe atudde mu takisi mu maaso ng'omukazi alina faaza ngamba akaviri kaako omukazi wuyo akalina koze mulabi kati tukole tuti omukazi atuwa akaviri koze faaza bagenda kukuba egyabasibe wano omuntu wabandi gwota balinako ne gyeyavudde omutandi gwota ninjagala akaviri nga faaza ngamba nkubuulire gwe tonnaba kulaba wekkiririzeemu nze nakkiriza dda nti oluyimba lulimu emikisa olaba omuntu ajjako masanyalaze ekizimbe kiramba katolo akaviri gomanyiza engeri gyenafunyemu kamera zino engeri gyenabifunyemu nange genda olumba omukazi omugambe maama ndi ku kizibu akaviri ko gekantaasa nange neŋŋuma twali tulina ekiviri ekinenenene twalemedde nga tetunakizamu mu dduuka nga kipya already nanzija ngamba omukazi nansooka mubuuza bulungi nnyo naye nga kuba nali mayagera kunziriza luyi ne mugamba maama onansonyiwa siri mulaalu siri muyaayi naye tuli bazanyi ba firimu tuzanya bina Uganda wano naye ekizibu kyetulina ne bwolaba tutambudde bannange baabali wali tutambudde nga tunoonya kaviri tubagula n'obuviri bulaba buno naye akaviiri awo kekajja mu kifo kyetwagala koyina ku mutwe mbadde nkusaba kankudize sente ezakagula onyamba ompa akaviiri takisi neewuuma negamba buyayi bwa muno buyayi bwa muno tuyita abasirikale kiro kakati omuzeeya kyavagamba bani nedda nsoke muleke okujja mubona ayinza obutaba muyaye mugende ebyayogedde abaana bazanya bifirimu abo ayinza okuba mutuufu buyayi bwa muno bwebusika ku bantu ensawo muno kasobola okusika ensawo nekagitwala omusajja agamba nedda omukazi ng'agamba gwani amanya go munene mubuulira nangamba obeerawa ne mugamba mbeera muno naye tuzanya firimu ne bannange baabali kakati ogambe yagala kaviiri ndye kano keninaku mutwe ndye kati nkajjeko bwe ntuuka ewaka omwami wange mugambe ntya naye nno ng'ekiri mu takisi bano abasaabaze abalala ninga bensabye era banaye bantu abalemesa mu nsi muno bangi okuba nkono newekkiririzaamu nga nekyalemesa takifunamu nga takifunamu ate nga tekimukosa omukazi n'agamba akakaviri k'okutekapya konzeye mpandikeke kaako najjako akaviiri ku mutwe n'akakuwa n'akampa namugamba mama kasente mmeka
nangamba ka mitwalo 5 naye zirike. Omukazi yampa akaviiri simanyi oba ndiddeyo mulabako oba ndimusanga mu ttaka oba ndimusanga mu ggulu bane yonna gy'oli Mukama akuddizeewo mukyala gwe nze simanyi. Kazi yali agenda kayunga yakwata akaviiri n'akampa ate lwakuba nti nno bambi yali enviiri ze nga si nnungi yali redde okukandekera ne kali n'enviiri ze tezaali nnungi n'abikkako kali ke nali nina n'akabikkako. Sente azikusonyiye ofunye akaviiri kyekyaddako wafunye akaviiri konze kati oteredde konze maama Mukama akuwa omukisa n'entambula ndegera faaza akaviiri kaka faaza nangamba kiwedde ndiye yeka zinagambye nze eno kamera ogivula gy'olaba eno tugende tukole netugenda tandika okukola oluyimba sikunyumiriza okufuna speaker omuzindaalo ne DVD naye yali mbaga nga gwalina obbinoonyera ye faaza yajja ne kamera ye n'ebitaala ne buteepu bwa mini DV buteepu 6 bye yajja nabyo byokka teyaleeta kikyalinonompaza ebitaala waliwo n'ebinanka ne biveera reflectors bye yajja nabyo byokka tewaliwo kirala muyimbi yalina obifuna ng'ani akuwadde DVD ebiseera ebyo ate abantu baali ngeri bwali budde nga bugenze nanoonya wenja DVD newabula essimu ze nnyini nga nzayi waliwo binokia ebinokia binone ebebiti Ericsson ebiriwo sibyagundi eyo mulikadi nga tebiriwo ebyo mbuli ngeri twali twetaaga radio kakati bwe nali nina okujja radio nagayaalamu nesobola kugijjawo nesooka noonya sawa zaali ziweze kwa radio natandika oginoonya sawa 2 kitundu ez'akawungeezi nga noonya radio noonya ekifo noonya n'abawala. Waliwo omusajja nagulayo lumu ewuwe CD nalina edduuka omukono nagulayo ewe lumu CD naye nga ayina wuufa atunda wuufa DVD biki naye nga yaliwo enkoko njeru kiyali anjagalako era anjagala kubanga nga mmanyiiko ekyo nengena nenkonkona ewuwe ekiro nenkonkona ewuwe nga taliyo awaliyo mukyala we kyala yalina lubuto lukulu banya omukazi w'olubuto olukulu kimwera bakke banga mmalako emirembe nangamba gwanyi nze sigula oli Mukama munange nze manyi nga nyene bawo tuli b'enkoko njeru naye mbadde njagalako njangamba bwe ntusanga nzije anyambe kitaliiwo Mukama ndi kakati nze kyenjagala weekiri nangamba taliiwo koga mukazi nga mumazeko emirembe nangamba kanzije wadde kyatwala obudde bungi okujja naye yajja ne mugamba njagala DVD ne wuufa sawa mmeko ensaawa ezo zaali mu nnyaawo nangamba nze sente ziro nga manyi oyagala bipya kumbe gwe wali oyagala byakuwaamu ne mugamba bawo yaŋŋamba mba ngenda kukola video ngenda kukola oluyimba lwange video nzije ampe nkomyewo era kiri wala ndi wali ku best meal nangamba mulinde obadde ontawanya kwabyo komawo enkya tugamanga bweyogera bya video abantu babitegeera balabanga nemugamba maama video tugenda gikwata kati era eggwe yamala n'agikuwa mu bufunze yamala nampa kati tuzzeeyo ku gundi ku video tuddeyo ku video tutandika okukola twakola oluyimba wadde nze ne bannange bwe nali nzannya nabo fena twali ba amateur twali tetumanyi bye tuzannya naye yali akola video yali abitegeera yali akitegera n'abayambako yakola nnyo yadirectinga nnyo video yaggwera mu kifo kyekimu kakati ebipati esinga obungi mu kifo kimu esinga obungi ku woteeri awo mpozi mwalimu nga verses
ntegeeza bwe mwakola enkeera gyenasanga Nancha mu kumugula ku bbaala awabeera bamalaaya nga mulimu yennyini we namusanga omugula okumufuna sitole ye eraga nti yatoloka mu kigo yatolokamu mu kigo ezo nazona paati zaali ndala abataka b'ebibuga bano abaami be nafuna nawoja yali paati ndala nalina okusanga Nancha mukubo nga nvuga emmotoka nga muzimu ayingire mu mmotoka yokutwaliza wamu vidiyo yalimu ebifo 5 yakutawaanya yo naye nga sijaga nti yantawaanya kubanga nagikola okutandika ku ssaawa 4 ez'ekiro nenjimala enkeera ku ssaawa 4 kakati vidiyo ewedde bagifulumiza nze vidiyo yange nayimanyi nti nayimba tebabitegeera ng'omanyi omaze mu nze njagala nkola ebintu byange nerabe waka kuba waliwo ebbaala nerabe nenkwata vidiyo yange nenzira ewaka nenza amatafaali gange nentuula amatafaali gange tuza munaku zalinga 3-4 kati waliwo omuntu yali afudde ku kyalo nga tugenda muzika eyo saidize ekyazanga nga tugenda mu takisi tugenda omuzika kakati ndaba vidiyo yange njaba ndi Kyazanga mu tawuni y'Ekyazanga takisi y'abazisi mwe nali nga eyimiridde tugule amazzi n'ebyokulya ngenda okulaba abantu bakuŋŋaanye ku kabaala balaba TV naye nga ebidongo mpulira byange n'eddoboozi mpulira lyange ndi mu takisi nenvaayo ngenda okuba bwenti okwetegereza bwenti nga neeraba n'ogamba kikino ngamba liberange balubba lukola ki Ekyazanga liberange balubba tekati Kyazanga ebintu byonna akakola jjo wano byatuuse bitya ate eno kati nali nagulayo ekisimu kyange ki Ericsson nga kinene kyali kiriko n'olukoba ndisibiza lukoba kinene nenkijjayo nenkubira faaza ngamba waayo oluyimba faaza oluyimba ndino Kyazanga abantu bali mu ddulaba balubbye bali mu ddulaba wano kiki ekigenda mu maaso oluyimba walutunze faaza ngamba oli ku WBS konze byebiki ebyo ku TV ya WBS kwe lubadde konze kulwadde ku TV kalali ku TV watuseyo lutya bajja wano nze nabakapu bange baobi bange twasomwe nabo ba edita beeyo balutwala iri wadde luzanye ennaku kati 2 gomanyi kirwana esimu zaagala kunzita busi kubanga enamba gyetwateka ku luyimba olwo yali ya kampani munnange esimu nagikubira bbalibbali wali naye nga ndaba buli muntu avaayo agenda atenda kati omusajja alina omuzimu mu nnyumba bannange naye ekiwala kirungi bannange kati netandikako eri kiri ekintu kyokuba serebe nekinyingiramu nendaba nga abantu abandabye nemagalalabuntolinya takisi bentambulirako tebantegedde nekyuka nebuzabuzakawo nekweseko mu mmotoka naye nga nga mutuufu tewali andabye era tewali anfaako naye nga tewali namanyi naye nga nze ndaba bonna bammanyi era bonna buli omu kati ayagala okundaba era nasooba busoobi okuva ebweru okuyingira mu takisi nentula nensirikira mu kifo kyange nga bannange abantu kati bandaba kati ngaabo tebagambye nti bibi era kyenagamba ngaabo tebagambye nti bibi lwaki katolubwama lwaki bali bagamba nti bibi ye lwaki abo bagenda bagamba nti bategedde byennyimba okyokomawo e Kampala omanyi omuntu okubanga bakuyita kubaaki nga tokkiriza tokisuubira kyamagero nze emotoka okuva Ekyazanga otuuka ebukunje enkokonjero nali siriiwo ngaessanyu lyempulira kubanga ebintu byava mu mutwe gwange babiraba abantu tebagambye nti bibi kyokka nga ate bali abalindi baka bibi nengamba ekitegeeza kakati ngenda otuuka ewaka ewaka we nasanga amawulire g'okuba nti balulabye ewaka tukulabye ku TV nebaka mundabye nze nebagamba mujja kundaba mmwe mundabye nti tukulabye
ebintu mwabikola mutyeyo bannangi omuzimu bamenya tulabe machula byani babanyawo kale ndo kyabera dio muzimu bannaye nga bitiisa babikoze batya champa nakulyanga mfunye essanyu nempulyanga ebirane bwe sibifuna munsi ebirane bwe sibifuna ekyo kimmala kubanga nze nabonabona nnyo ne music natuuka okukola oluyimba lwa muzimu gwa Nancha nali ntobye ne music nenga tovaayo kasivaayo bintu bakutawa kati nga Mukama namusaba ekintu kimu Mukama wakiri mpaka erinnya nga lya mu bulungi kyokka kimmala ne butamba bya bugagga byansi kimmala era nakwata sente zange zo sente zazo ngiro okola oluyimba mu studio nasaba Katonda ne mugamba Mukama Katonda zino ze sente zensembayo teka mu nnyimba ekyo kino oba wakimpa kiveeyo ku luno nsaba kiveeyo era ne video era bwe nakola bwentu nkati oluyimba luvuddeyo batandise okukulanga olwo oluyimba lwavaayo kugamba lwavaayo kati video yasinga dutamba mu bisimabya biseera ebyo waliwo lady yatutu yali etandise bakita Beat FM ng'etandise zera radio Beat eyo yasooka yeyantunda radio ya Beat yasooka okuba oluyimba lwo omusajja gwayita mukunja oyo mukunja mwana walumutwalira oba oluyimba yanoonya lunoonya yalusanga naye busanzi kati mu kiseera ekyo olwo kati buli muntu ngo oya katoyagala olina okunoonya oluyimba lwa muzimu gwa Nancha kubanga balwa ku TV emirundi ebiri nga olina okulunoonya sitraka yalulaganga kati sitraka ataddewo naye effort ye yakunoonya akwagala anjagala kunchaza kubanga TV yaliwo mu kiseera ekyo y'amaanyi radio stations nga zo zaagala oluyimba ng'oluyimba naye nga tewali amanyi omuyimbi waawa yani afaanana atya nga tewali ne bano benyini abagoba ku luyimba ne balugoba nga tebakyajjukira kubanga warunning kumpi omwaka mulamba n'ekitundu nga tebakyajjukira nti yenze gwe bagoba oluyimba ne lukwatayo naye oluyimba lwakwatayo ngenzera siramu in my block wansi eyo nga kuba bibloka byange bali tebakubira ku shows otuzitandika ddi olwo kati bakubanga esimu nga bakubira faaza esimu ya faaza yali ku video nga gyebakubako nga faaza ngamba jangu tukole nga faaza ngamba tosoka togenda beerayo gy'oli bireke togenda bankubira nesimu abantu bayitirivu nnyo naye togendayo bireke beereeyo koza kati bampita kukola ki bakwagala ku TV ku radio bagala genda kuba bidongo bakutone mu bidongo bani naye togenda bireke ate nga lwaki akugana ate nga nze mwennyini nnyo ndaba nalinga simanyi nti nno neetaaga okugenda nga neebuuza kati neetaaga kugenda kuki nkoleyo ki kubanga nze tewayimba kufuna ssente yes kyenali njagala nali mala okukola nga kituukire wallahi nga nze nteekako radio yange nagula ka radio nga ngenda nakeeyo wansi mu kirombe naye nga must nteekayimba lwange lwempulira okuva lwengenze kubanga nga radio zitekwa dukuba nga zirukuba buli kaseera nga zirukuba nga buli muntu atalwogerako kati mba ndi awo nga ku mawulire nga banjogerako muyimbi yayimba muzimu gwa Nancha kagamba nga ndabanga kyenali njagala nkiraba naye nga simanyi nti yesaawa y'okukola sente kubanga nali ndabanga sina kyenetaaga oluyimba nywa neebaka wakolamu ku shows muzimu gwa Nancha shows nazikola naye si nnyo gye bannanga weewangi ne sigenda bapromota abannanga bangi era ne gye bannanga wangi naye saagenda ne bakwononera erinnya olwansonga ate banyononera linnya kuba nasigala ndirina like tewagendayo saagendayo ng'oyagadde oba tebakusasula nga sibimanyi nze bosi wange yatuwa okuŋŋaana okugenda okulya akatogo eri wansi mu katale okuŋŋaana by force naye nga nze simanyi nakwama byayogerako mbu bya serebu nga nze sibitegeera
abasajja abasooka okujja okwagala okuntwala okukola baali tebalina ssente, bajja na mmotoka, bajja n'emmotoka nga gye balese ne kaadi yaayo. Ne bagamba tetulina ssente n'emmotoka yiyo ne kaadi yo twagala kutuyimbira wiiki ezo 2 bw'omala obitwale bibyo ffe tukolewo endagaano wiiki 2 ffe tukutwale gye twagala. yali mmotoka kika ki? 10 yali 10 ng'eri ku gi ebiseera ebyo n'ogamba eno ddiiro. In fact emmotoka ebiseera ebyo emmotoka eyo ebiseera ebyo yalinga eriko emmotoka nga 5 yali ekyali mpya ebiseera ebyo oyinza ogamba UBA kati tuli ku bigi UBA kakati nga nsoka neewuunya wiiki 2 mmotoka n'ogamba bano bayaayi bano batemu bano bagala kunzita bano bagala kunzita bano nyene nyende eyo banzite ate n'emmotoka bajje baginone. Sijja kulinnyayo kakati nga faaza mugamba angambako faaza olwa baleta emmotoka bakala ngende mayimbire wiiki 2 bampe emmotoka nkoze nagamba bammotoka abagendo bayimbire naye kadi bagikuwadde n'ebisumuluzo kozi bonna babireese abagendo bayimbire naye mukola endagaano ate kola endagaano nga togamba mbu bwe ziba sezaawe tezivuddeeyo obongeramu endagaano gyolenga ya wiiki 2 bakuwa emmotoka 2 munange yali promota kyoyo bamuyitanga akyaliwo simanyi bamuyitanga naye bamuyitanga ni banne erinnya nalirabira kati ogenza oyimbye nga nzirukanga ngenda ngambako obiseera ebyo kati waliwo wesagamye nti kati mu muzimu okukwatayo mukama wange kati honorable MP yandabamu waaka kubanga ne sente yampayo ku sente faaza yali alina sente zeyeetaaga endala nampayo sente zaali wakati w'emitwalo 5 n'ekinaana nangamba mbese genda kukuteeka musale nenjagala kukozesa ndagaano konzeye omusajja nankozesa endagaano nangamba tolina kugenda kuyimbira walala nze manejjawo kubanga balaka bakwagala bagenda kuba bangi simanyi oba yeyabira batya mu maaso oba ngeri yali mukulu ng'amanyi ye endoza ali akimanyi munenga nangamakale sirina kuyimbira wala kale naye tosayininga ebintu ose kwetegereza gende wa loya ayina loya asooka bikunnyonnyole loya n'abinnyonnyola sirina kukolera walala nga siyakkiriza ayina okumpa buli kyenjagala niwa buli kyenjagala ayina okundabirira nonsayininga kakati abasajja bano baleeta emmotoka bwe namala okwebuza ku faaza konze nkangende newani newamanejja naye mubuulire nga ngenda mbuulirako boosi nga nga balese emmotoka ndi ogirabyeko gyeri nti yegyebali eyo konze mbaleseeyo netugende nga tugenda nga mbagamba naye nze mbasi nagendayo gye muntwala okwo baali batwala simanyi siwulyanga nayo simanyi nekigumba mijeera nga siwulyanga nayo simanyi nayo bulyanga boogere bweru wa Uganda ono yasalawo wemba muntwala musooke mumale abeerewo atukola endagaano nga ababuuza abakulu mulimu tyamujebale mukimanyi nti ngenda kubasiba ate kukimanyi ngenda kubasiba ate nga abasibira kyabalese bizinesi muyinza mutya okusalimbira mu bizinesi yange twali tetumanyi nti noki twali tumanyi nti waliwo abikwasaganya naye nga bwoliwo twogere nga bagamba mbadde mbasaba sikuba sina kyenjagala gye muli nkwate emmotoka yammwe mugende agoba abantu abalese emmotoka ningababulira omusajja ono ate abantu emmotoka abagoba nensirika basimbula emmotoka yaabwe
ne basima n'endala ne bagenda aja n'emmotoka bbiri bagenda nangamba tuula mu mmotoka netula mu mmotoka nanvuga nantwala ewe mu kikomera nangamba oyagala mmotoka iyo nampa pajero short nakwata zuzo najjako ekisumuluzo nangamba emmotoka eyo giraba iyo buli lunaku ogenda kunywa amafuta ga nusu mutwalo mazima kano mukulunga ne pikipiki simanyi kugivuga ne pikipiki kubanga ebisale waliwo piki bazanga mate nga bwe buliwo mutumiddeko ye najjali muyanga yani ono ali mu Muyanja Senyo Muyanja Senyo Mukono South nga ne pikipiki simanyi kugivuga kagamba yali oba yampima kagamba ngalaba wali omukolera milimo ki waliwo kusayininga wali okola mu masomero ge wali okola ki kati MP ekyatugattira music music omanyi naye musajja muyimbe muyimbe kati music yatugatta nnyo kyekyatugatta naye okusinga music twadde naye tufulumiza ennyimba nnyingi tukoze amasomero agayigiriza okuyimba amazina nga tuli naye kwegamba museeryo era gye twavaeyo nakati twava nemukokuba nti mukama wange nava nokuba nti mukozi we nafukanga muganda we kakati olwo abagobye bali wafunayo abalala abajja nga bakupangisa baali bangi nnyo naye tewali n'omu yantwala ate lwaki kubanga nali sirina kyesifuna ne batuuka kati ne akampala eno bano bayita bambaleesa abwe bapromota aba Uganda buli omu natuuka okusimanya nti bannange muzimu gwa Nankya waali naye okumufuna wabbeeyi bwotasibira luzira oyinza obutamusobola tosobola kumutwala ng'oyisemu ye nkanga ye ate omusajja amulina musajja mugagga ate omuyimbi yennyini talina kyayagala wallahi nali sirina kyenjagala nali sirina nze nga seegoma kuyimbira bantu MP afuniramu wa omusajja yatonda mashini ye nga ye nze oyo musajja yanteekawo nga nina kuba wuwe kubanga we nalabira nti yantondawo kuba wuwe oba yalina wakutwala nga ne muyimbako naye just kunoonya kalulu nga gamba bugambi nti kati tugenda kubeera wano nze neŋŋenda nensookawo kyokka ekyo ng'asanga abantu bajjudde nga nze kati sansooka wasanga abantu bajjudde kyokka ekyo ngagamba ono akola yes naga nti ono ajja kusobola ate nga nayina n'abampuliriramu abayimbi b'emikono eyo abampuliriramu nga nabo mbaleeta ne bajja ne tubeera wamu so twabeeramu eyo embeera waliwo be yakkirizanga n'oyimbako waliwo be yakkirizanga ng'oggyeko gye twagendanga okuyimba nga ffenna naye waliwo be yakkiriza nti mumutwale yasanyukanga nagati aludde nnyo okukolamu omuzimu gwa Nankya walufunamu ku ssente oluyimba olwo sente zitya nga zitya nti opafominze ne bakuwa eziwerako kuba yali hiti ebiseera ebyo buli abaana hiti afunamu ku ssente nga bwe gambye ndoza 27 emyaka egyo ensi yali mu Uganda yali mu lutalo lwa kukyuka mu industry ya music nga abantu bava mu music oyo owebiseera ebyo okudda kwaliko kati nga bwolaba kati ensi emabega kawe badde nawo ba Lady and Weasel we bajjira kati ensi emabega kawe badde eri mu music nga baraka mapeni bayingidde mu industry nnyo kyekiriwo kati nga bwolaba kitambula kati waliwo music awo amisi awo agenze band music kanye wali bwe kyali ensi yali eri mu kukyuka kati ate nga omutindo oguze guno gwazi video munene nga munene nnyo ogwo omutindo gwa music oyo gwatunda nnyo zibani nga Eagles ne company ne zigwa zimage video wezagwira bajja live ne bajja abaana ne baleta ebyuma ebyomulembe sire jange ekyuka kati muzimu gwa Nankya nkugambye nti ebiseera biri emabega abayimbi abaaliwo tebayimbanga nti bayimba business kufuna sente bayimbanga kuba na kitiibwa muyimbi abeeranga n'ekitiibwa nga bamusimbira n'ebitooke naye nga talina ssente tulabako Paul Kafero nga bamusimbira ebitooke
ng'ajja ku kitundu ng'abantu balina nga balinda kabaka nga balinda omuyimbi nga bayimba kati guno omulembe abaana simanyi kwana banyumirwa music batya kuvuga mmotoka za bbeeyi mpozi kulebira naye ng'oggyeko muzimu gwa Nankya wazzaako ku music okuzzaako oluyimba olulala mpaka wendi wano olulimba olwo wazzaako ndowooza ng'omaze muzimu gwa Nankya nakubawo ennyimba albamu namba yo wagitunda albamu negaana ng'ekyaji nakuba ennyimba awo ng'oluyimba lunfuukidde okizibu nga lunene nnyo nga bwe luyimba lwendeeta dubulira muli olaba katuba olwaliro nakireka nengamba kansokendeke mbere nga atabangawo sokendeke mbere nga atabangawo oluyimba lusobole okuggwawo naye lwagaana olwaliro ne bwejja ku stage n'ennyimba zino zenderala nenzimba baagala luli baagala luli muzimu gwa Nankya so oluyimba nange lwansukako obunene oluyimba lwansukkako neyali mukama wange ne lumusukkako ffenna n'abantwalanga ku kyo ne lubasukkako kakati nze nembeera awo ntyo oluyimba asaalufunamu sente naye lwafunguwa barabala oba kitegerekeka oluyimba lwankolera erinnya oluyimba olu ne bwe mmalako Uganda ne ŋŋenda ebweru waayo okyayi okwegamba kati lwokyatambulirako of course oluyimba CV yange kweri bwebagamba Masekulo muzimu gwa Nankya kimala teyala kwongerako kirala teri muzimu nanyini muzimu mulala muzimu gwa Nankya yali omu mu Uganda ye Masekulo ne bwogenda wa n'abaana wano bali podium yange Dubai kati nga mwabayimbako music eyaliwo n'ebiseera kiki kyolaba ekikyuse ennyo mu industry ebintu bisatu ekikyuse oba ekikyuse oba n'ekisudde kakati music wa Uganda okusookera ddala yakyuka nti yajjamu kye bayita yajjamu oluzungu yakyuka n'ensi oluzungu westernization so nga ensi mwe tuli Uganda abantu baffe namba esinga ekyali loko abantu benyini betuyimbira abantu abawagira music mu Uganda bakyali loko naye style gye tuyimba ya kizungu ereetera abantu music obutamutegeera n'okumuwagira ne kakati ate ojja kwesanga nga bino bakola kati bikuba bayimbi bucupa ng'ewalala si kyamaanyi nnyo nga si kyamaanyi nnyo kati ate y'omuntu waffe ow'omukyalo kubanga abantu b'omukyalo bo tebabikola ebyo bakola abantu bucupa era bisanga mu matawuni town classes abantu baffe bali ab'omukyalo kati balina kye baminsinga kye bafuna si kyekyo naddala mu industry ya music gwe bafuna si yoyo gwe bamanyi naye olw'okuba nti nno ebintu kati byajjamu social media